Abavubuka mwekuume mbegayiride. Sitaani talina gwatta, wabula abantu betta olw'obutamanya. Hosea chapter 4 verse 6. Giwandiike. Hosea sura 4 olunyiriri olw'omukaaga. Bayibuli egamba nti abantu bange bazikiridde olw'okubulwa okumanya. My people perish because of lack of knowledge. Now that we know, we must be vigilant. We must protect ourselves. We must be our brother's keepers. Sirimu awona. Eyo statement yogerwa mu church muka. Ate si mu church zonna. Mu yaba Pentecote. Abalokola abaddala. Abasoma Yeremiya 3:2. Olwabirimu omukaaga n'olwabirimu omusanvu. Bayibuli ng'egamba nti nze Katonda w'abalina omubiri bonna. Waliwo ekiyinza okunnema. Bw'omala n'ogamba nti tewali kikulema, ate tomalanga n'oteeka ekirimi mannyo n'ogamba nti Mukama nzijukidde. Siriimu awona. Naye omanyi ekireetera abantu okuwona? Kwekuba mu kifuba. N'ogamba Mukama kyonna kye kiri, oba bakukwata bukwasi, oba wali okonsenti nze wakkiriza, oba tewakkiriza, oba oli yakukolera ttima n'akuwa ne ssente nnyingi n'akusendasenda n'akwasa obulwadde, mugambe Mukama nti oli musonyiye nange nsonyiwa omponye n'obulwadde. Beera ku missoni yakuwona, okuwonya omubiri n'ebirowoozo n'omwoyo gwo.